Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe olunaku lunyega tutunulya eddagala eryo liyitibwa kutukumu. Oyo ayitibwa kutukumu ate era osobola okumuyita embutamu wamu osobola okumuyita kabbo ka muwala oba kabbo ka mukyala. Ddagala eryo kkulu nnyo, ddungi nnyo. Ng'ekisookera ddala kapite mu bwangu, ddungi nnyo okubeera ng'olina abako. Bw'oba oli mu kukola kyogero ky'omwana omuwere, kutukumu oyo muteekamu. Mu kyogero tuba tujja muyita embutamu. Mu kyogero ekyo bw'oba omutaddemu ng'otaddemu omwana oyo ng'omunaza ekyogero, osobola okugamba nti eno mbutamu ebutamyeko omwana wange ebyo byonna ebirungi by'anaaba yeetaaze ng'akula, emubutamyeko emisomo emirungi, emubutamyeko emikisa egy'okufuna ebyo ebirungi, yembutamu eyo. Naawe omukulu ng'onaba eddagala ly'emikisa oba ekyogo ky'emikisa, embutamu eyo giteekemu oba kutukumu muteekemu oyo. Bw'oba onaabeera ogamba nti eno mbutamu embutamyeko ebirungi bye neetaaga, embutamyeko emikisa egy'okufuna ekyo kye neetaaga, embutamu kutukumu oyo mukulu nnyo okumuteeka mu ddagala eryo ery'emikisa. Ekirala eddagala eryo ddungi nnyo mu kulongoosa olususu, naddala nga feesi yo ekambira, feesi yo ng'erinamu oluyinjayinja nga tetegeerekeka. Kutukumu ono mulungi nnyo mu kulongoosa feesi, mu kulongoosa olususu. Omukola otya? Ofuna kutukumu bulungi oyo n'omusekula mu kinu oba mu kanu. Bw'omala omusekula, ebyo by'osekudde ebyo beera ng'obisiiga mu feesi yo, kye tuyita face mask. Bisiigeko bireke bibeere mu feesi yo okumala essaawa nnamba, n'oluvannyuma beera ng'obinaabamu. Bw'onaasigala ng'okikola bw'otyo, feesi egenda kulongooka bulungi nnyo nnyo. Kutukumu mulungi nnyo mu kulongoosa olususu. Ekirala era kutukumu ono mulungi nnyo mu kugoba, kye tuyita mugaba. Mugaba asumbuwa nnyo abakyala, okusinga asumbuwa abakyala wadde nga n'abaami bamulina. Mugaba ono asumbuwa nnyo abakyala. Gwe omukyala ng'olina mugaba, naddala mugaba oyo nga tazze lwa lubuto, funa kutukumu ono omusekule bulungi. Osobola kusekuliramu n'akatungulu kennyini, kano akatungulu akaffe kasekulire wamu. Ebyo by'osekudde beera ng'obiyisa ewali mugaba, beera ng'okuuta ewali mugaba mpola mpola. Mugaba oyo ajja kuvaako singa onaaba okinyiikiridde. Kutukumu mulungi nnyo mu kulwanyisa mugaba. Ekirala ng'obadde olina gaasi mu lubuto nga gaasi akusumbuwa, era kutukumu ono mulungi nnyo ajja gaasi mu lubuto. Ekirala kutukumu ono abakyala mu abaana abawala abakula ng'oyagala kuteekako abalongo, kutukumu ono mulungi nnyo asikira ddala abalongo. Ofuna bukoola n'obuyengera mu ngalo n'okwatamu ebyo by'oyenze eno nga bw'osika, beera ng'oteekako abalongo kyalira ensiko. Kutukumu ono ajja kuyamba bulungi nnyo. N'ekirala kutukumu ono ng'obadde ofunye amajaani agakoleddwa mu kutukumu gaba malungi nnyo. Buli ku makya nga bw'oteeka amajaani ku caayi n'obeera ng'oteekako ka pawuda ka kutukumu, olw'ensonga nti kutukumu ono ayongera abasirikale amaanyi n'obeera nga togenda kulumbibwa ndwadde ezitera okunafuya emibiri gyaffe ne kituviirako obutawangaala. N'olwekyo buli w'okozesa kutukumu ono n'obeera ng'omunywako, osobola okukatokosaako ebbali awo n'obeera ng'okanywako, obeera oyongera omubiri gwa amaanyi, oyongera abasirikale amaanyi abalwanyisa endwadde ezituleetera okunafuwa amangu, ezituleetera okufa amangu, ezituleetera okukaddiwa. Kutukumu ono mulungi nnyo, buli bw'obeera okakozesa obeera ogenda kuwangala, olw'ensonga kwongera abasirikale amaanyi, abasirikale ab'omubiri abalwanyisa endwadde ezitukaddiya, ezitutta amangu. Kutukumu mukulu nnyo, kutukumu ajjanjabira ddala ebintu ebiwerera ddala. Fuba okulaba nga wiiki teggwaako nga tonywedde ku ddagala eryo lye tuyita kutukumu. Ekisooka terikaawa, kutukumu ono oyinza kumusanga wa kutukumu ewasinga wonna amerawo. Gwe tunula emabbali w'ekkubo, emabbali w'oluggya, mu nnimiro, mu kkubo emabbali w'omwala, kutukumu kyenkana buli wamu amerawo bulungi nnyo. Y'oyo nga bw'omulaba, bw'onaakalemerako n'obeera ng'okakozesa, ekyamazima ogenda kuwangaala. Njagadde mbeere nga nkubuulira mu ddagala eryo erituwangaaza, erirwanyisa endwadde ezitukaddiya, n'ogwo omuddo mweguli bulungi nnyo. Buli w'ogukozesa, buli w'ogunywako kikuyamba okuwangaala, lirabisa omuntu obulungi n'atakaddiwa. Kyekyo kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777840 yeeyo WhatsApp namba yange.
mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.